Officer. Omukyala mbadde nsaba tumuleke ye agende nga tumaze okukola endagaano ekakasa nti tumuwadde omwana we takyalina kyatubanja taliddamu kujja waffe ate amutubanje. Era kyembadde ndowooza nti nze nkubire oli omukozi wange omukozi waffe essimu aleete omwana tumumukwase wano mu mateeka mu mirembe taddamu kudda. Sikyagala kuddamu mulaba mu bulamu bwange abukyankalanyiza ekimala atwesibyeko nnyo. Jordan, madde nsaba twogere muko wano wabweru. Mukwano, nina kyentiddemu. Dokita ayinza okuba mpulidde nga ndi ku ssimu nerabidde ogijjako. Kati akuwulidde nga mukola ki? Mbadde njogeramu awo n'ennambi ate already ansanze ndi ku ssimu ne dokita. Kati nerabidde ogijjako. Kati bye mbadde mwogera biki ebitiise birya? Mbadde njogera ku bibyo n'ennambi ne Polina oyo mwogeddeko nti tuzze naye wano ku poliisi. Bwe twogerera essaawa eno ayinza okuba dokita ali mu kkuba ajja wano. Ajja wano? Yeah. Okay, kirungi. Gwe muleka ajje wano. Muleka ajje. Asange nga naffe tumwetegekedde. Wagenda otuukira wano nga tumuteeka munda. Ebinaddirira tujja genda obimaliriza nga ye ali muki? Munda. Muleka ajje. Okay. Nancy? Nancy? Cosa mangiare se ne meka? Sente? Ngamba sente zokolera ez'omwezi omanjire se ne meka? Buno mwezi guwedde. Badde mubalirako emiwala asatu. Kati mpozi ne guno. Kulako ennaku 6. Okay. Okay, nkitegedde awo. Kati ne bw'ogenda kye mbadde mbuuza.
Officer. Nze bano sibalinaako buzibu mu mbeera yonna. Na byonna ebibaddewo eby'okwekyanga-kyanga. Bibaddewo lwa ddagala lye mbadde ntambulirako ebbanga lino lyonna. Byonna bye mbadde nkola mbadde mbitegeera. Si gamba nti nabikola sirabo. Nali ntegeera. Naye wabula lye eddagala lirina engeri gye lisitulamu obusungu bwange. Ligamba nemba nga sirina kye nsobola kwetegeerera. Kujjako okutambulira ku ddagala n'okukola dokita by'abantumye. Mu lupapula luno mulimu byonna bye ngenda okwogera kati. Naluwandiise nga mmanyi nnyinza obutasaawa kutuukako mukyala Mmatha, naye ng'ate mmanyi nnyinza obudoota ne mukamibwa mu kikomera kyammwe n'olwokutuukako essaawa yonna. Naye ate we nasanzeeyo dokita kwegamba nenjagala mmanye ki ekigenda mu maaso. Awo namaliriza nga nnyingidde mu ngeri efaanaganako bw'ekyo. Mmatha, nze sikubaangako nawe buzibu bwonna bwonna. Sibangako na buzibu naawe. Nayagala dda nnyo okwesonyiwa. Naye dokita nga tanzikiriza. Ebbanga lye mmaze nga nkwesibyeko lindeetedde okutegeera nti mu nsi muno mwonna mwonna temuli muntu alina mutima gwa kisanga obugulu. Ekyenjawulo ku bantu abalala bonna b'endabye. Byonna ebintuuseeko bituusewo lwakubanga dokita oyo gw'oyita dokita wo era kyonna kyenzizaako kyakumulwanyisa. Kyesimanyi oba nsobola oba sisobola, naye nga nina okukikola. Nze ne bwe naaba nfudde naye nga mutadde wansi akomeredde, ate sinja kuwummula mirembe. Wabula nnyambe ekintu kimu Mmatha, nkuumire omwana wange bambi. Ate bw'aba akuze omuŋŋambiranga ti nze maama we saamuzaala. N'erinnya lye namutuuma erya kisaakye lingattireko awo ge mwamutuuma bambi. Njogera mbikakasa mukulu Jordan ne Mmatha. Omwana oyo nze amuzaala, nze maama we. Naye okusinziira ku mbeera y'obulamu bwe ntambuliramu sisobola kuba naye. Era kyonna kye mwagala mbawandiikire mu ndagaano oba kyoba ki ngenda kiwandiika, naye munnyambe mumbeere n'omwana wange. Naye ate mmwe mumusobola. Nze nikunjagala tanjagala. Ngenda sasula byonna bye nkoze Officer. Ngenda kukkiriza okunsiba.
ebbanga lyonna linaba linsaliddwa. Wabula munyambe y'ekintu kimu. Tulanyisa omwami oyo dokita. Kubanga nze ne bwe nnaba nvuddewo agenda funayo omuntu omulala yenna agende mu maaso n'ebikolwa bye. Kituufu ofisa Kimaddala masa tukoze tutya okukwata omusawo? anti kati olaba mukyakole noono ye waali okumuwaako obujulizi naye yeetaaga okukwatira mu kikolwa ekimu kwebyo byakola nakubeerako n'ebizibiti kati nga durage omukyalo mugyayogerako. Nze mmanyi watereka eddagala lye mu ddwaliro lye. Kiyinza okuyamba? Kisoboka. Lwakuba twetaaga search warrant tugende tukebere eddwaliro lye lyonna. Bwe tusangamu eddala ebyo limenya mateeka. Ate nga n'obwoli okuwaako obujulizi. Kati tukole ekyo. Tuba tumumaze. Tukole ekyo tuba tukyalinda ki kati? Ofisa, omukyalo kituufu tugenda kumuyamba naye nze mbadde nteesa tusooke tumalirize ensonga z'omwana zo tubeere nga tuvudde eno nga zo ziwedde awo then tulyoke tuddeko ebyaki ebya dokita. Okay. nga wabadde walino lyonna ebbanga Jordan nantobye n'ensi eno nankaabye maziga nandaajanidde buyambi kuva eri bantu nga gwondi kumpi awo naye nga mazima ddala sisobola kukulaba naye oba si bituufu naye nga Martha aba nnimbira ki aba nimba kufunamu ki nze talina kye nnina nedda tekiyinza kuba bulimba kino kiteekwa okuba nga kya ddala
Nsaba kitwale ng'ekintu ekikulu bange. Nsaba ogitwale nga nsonga nkulu. Munyambeko bambi. Obulumi buno mbumazeemu ebbanga ddene nnyo bambi. Mukitwale nga kikulu. Munteeseeko omusajja oyo. Mbadde nsuubira era byebyo bituva okwogerako era bumundu. Si bwe kibadde? Ng'omusirikale bw'agambye. Katufe tulabe kye tunaakola enkya. Ekyo tugenda kukikolako enkya mukwano. Oli ntofaayo. Tokiwana ndowooza ndala nti oba tuyinza okukivaako. Tetugenda kuvaako. Ky'oba omanya nange nkyetaaga. Oyo omusajja anfudde nnyo omusiru okumala ebbanga lino lyonna. Nimiriddeko gwe bbaka. Omukyala munnange. Manyi ng'osobola okutegeera obulumi bwe ntambuliramu. Tekimbaadde kyangu kulwana ddagala lye. Oba njaga, oba kiki. Nange kennyini ssaawa kukinnyonnyola. Naye nga kyonna kye kiri. Njagala nkiveeko. Pauline, kankuleke tugenda kukwatagana enkya. Okay? Nambi. Kiki mukwano? Martha. Ekituufu kiri nti sirina gye ndaga. Sirina kyakuzzaako. Sirina wadde ekikumi mu bulamu. Sirina wadde kye nnaalidde okuva jjo. N'obwo obutono bwe nabadde nabwo nabo baabunzibyeko. Ekyamazima nkomyewo nga nsaba buyambi bwo. Munyambiseewo n'akasente akatono konna k'olina. Nange mbeeko kye nneekolera. Mazima navudde mu kkomera naye sinnaba kunaabako wadde. Yamba mukwano. Yamba bambi. Oba oli awe nnaaba nfunye naakudizaawo. Naye saagala kuddamu kusula ku street bannange. Yamba bambi mukwano. Yamba. Esituka. Kati oyagala nkukolere ki? Mbuulira kyonna ky'oyagala mukwano. I can do it for you. Yeah? Wanji? Yes. Ngamba. Kale, ew'okusula. Njagala kufuna wensula. Wennaabirako. N'ekyokulya mukwano.
enjala enzita. Okay. Kanzije. Jordan, omukyalo ono yeetaaga buyambi bambi. Embeera gy'alimu si nnungi. Jordan, bw'oba nga gwe tosobola kuyamba then nze ndeka nnyambe. Mbadde nsaba otulekemu naye, gende waka nze nja kukusangayo. Bisobola ddala okubeera ddala ebyaddala. Mukama, tebisoboka kuba bituufu. Tasobola kuba muganda wange. Patrick, osobola okujjako wano ku ofiisi yange katikati? Ya, kale ssebo. Byonna bye ndabye ekyamazima mukasi wo talina musajja gwakwatagana naye. Okay. Kati ekya mukyala wange Martha mbadde nsaba kyosooka okiveeko. Mbadde njagala onkwasaganyiza abakazi abalala babiri n'omusawo w'oyo mukyala wange Martha. Kyenjagala, in other words, kyenjagala mbadde njagala onkwasaganyize onnoonyererezeeko omukyala Pauline maama w'omwana n'ono omusomesa HM yali asomesa omwana ne dokita wa Martha oyo. Njagala obanoonyerezeeko tumanye oba amazima be bali emabega w'ensonga zino zonna. Njagala tuzuule mazima. Okay. Kakati abantu bano ababiri simanyi bulungi bwe bafaanana okujjako dokita, but Pauline and the teacher osobola okubeerawo n'ebifaananyi byange balabeko. Ebifaananyi, yeah,
ekifaananyi kya Pauline kyo nkirina banga nzijukira bwe yali ajja wano nalina bwe yajja wano nga azze okusaba omuddu ekifaananyi kyono HM omusomesa nakyo nsobola okukifuna okuva ku WhatsApp profile picture ye nzikiriza tusobola okukifunayo. Okay, kyo kituufu. So kati fayiro eno nje nteekamu abantu abalipooti n'ababiri osobola okunoonyaamu ebya Pauline n'okola ki n'obizuula buli kimu kye weetaaga okumanya osobola okukizuula mu fayiro eno.